Zigenzo okwera saa 2 ez'okumakya nga abakungubazi batuuse dda ku lutikko y'omutukuvu Paul Namirembe okwetaba ku mukolo ogw'okuziika omulabizi w'e Namirembe yawumula Samuel Ebyabadde SSEKKADDE. Omukolo gw'okusabira omugenzi gutandise nga gukulembeddwa Ssaabalabirizi Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu wakati mu kuyambibwako abaweereza abalala. Obubaka bwe Kazimba abutambulizza ku mulamwa ogamba nti Katonda atuyise okweteekateeka mwasabidde abakungubazi okulowooza ku kuteekateeka obulamu bwabwe nga bakyali balamu naddala obw'omwoyo. Okuteekateeka kitegeeza okwenenya okwa buli kakedde n'okulongoosa. Okwenenya n'okulongoosa kubanga buli lunaku tuwaba naye buli lwokeera nga Mukama onsaasire. Omutima gwo buli nnaku guteeka wali Yesu kubanga yasonyiwa. Ayogedde ku mulabirizi SSEKKADDE ng'abadde omusomesa omulungi era omusingi omunene mu kutendeka abaweereza b'ekkanisa bangi omuli naye kennyini. Lekera Bishop SSEKKADDE omusomesa nange kennyini yansomesa obwawule Namugongo mu seminary. Katonda tuyise okweteekateeka nga tetunnava mu bulamu buno. Ye omulabirizi w'e Namirembe Moses Banja ayambalidde abantu aboogera ebyensimatu ku nfa y'omugenzi kyagambye nti kikola kya kuswaza. Ne Katonda atubeere ebigambo nga tubiwulidde twekennenyeze ddala gye biva. Oba oli ayagala bibye oba ayagala kwonoona oba yakola kutya ebigambo ebyo ne birabika buli byagenze bisaasaana tonoga taata yagudde nebadde anaabali mu kinabiro n'agwa ebyo nabyo ne bigenda naye kikyabadde kituufu n'akatono taata yawummudde ekiseera nga kituuse n'awummula. Abalabirizi nga bakulembeddwa Ssaabalabirizi Kazimba batadde olugoye ku ssanduuko n'oluvannyuma omubiri ne gutwalibwa mu nnyumba ye ey'olubeerera mu maaso ga wankaaki wa lutikko. Omulabirizi SSEKKADDE afiiridde ku gy'obukulu 80 nga yazaalibwa mu mwaka gwa 1949. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.